Goliko yakatama ka encha ya leero. Ebintu bya house zandi akatero biyingiremu nnyo. Nyinza okuta house ate mujja kunyigira. Kati so Chameleone kyakabi webale kuta nyumba njirabye enyumba esimbi. Tajjango okwayongere n'endala. Bigambo ki byogamba Jose Chameleone n'abawagizi benge ennaku z'omwezi 24 gwanga mujje kwe bamutadde. Sina kye nyinza mugamba Chameleone n'abawagizi be oba abawagizi ba music we Uganda. Ne bwe bala Chameleone nga wakabibi abakolera byebyo bagende bamuwagire. Otegeera. Bwe balaba yabasobya vite omutujju for you nga hayasasenseko ku nyumba ya gundi ya Kamili yagamba nyumba si ya Kamili ayi nina ne nawalala we nalabye nga ya commentinga mbufume I know the owner abasajja baposhinze kivu I know the owner yenga akakasa ne Gravity yagambye ajja kuwa bwino kwani nanyine nyumba omutuufu ne Gravity nga akalambidde nnyo mu nsonga ze yagamba bamunyiga nnyo nejo nabadde olabye gundi nina interview gye natadde wano yagambye okukkakana Kamili yayina okwetonda ate amukubire ne ku ssimu obuba gundi okwetonda akwagala mu ssimu eri direct amumala amugamba oba kusisenga nga obyogedde biwandiike obiteeke ku mutimba kakati okubikakasa mbu yabadde abitegeeza bwamala obiwandiika tekaliwo pawula kati byogere abisome kimu ku kimu buli eggwanga lyonna nga liwulira si kubisoma bwamala obiwandiika okukakasa biva ku ntobo ya mutima biva ku tomivuga otobyerabira agamba byogere nga Gravity alaba wano abenga alanya ng'omuganda Gravity abeera yagambye wano naye moze Gravity nga mugumu nnyo alina ensonga ze bannange buno obumusibula banga okumanya Gravity yasazeewo okuba ennyumba lwaki osekerera ennyumba naye alina info alina info Kamili alina nnyumba Kamili alina ennyumba esseguku n'ebweru kakati ate neeno endala agamba nayo yesseguku kakati awo sikitegeera butegeezi ennyumba ninga agimanyi ennyumba ninga agimanyi tujja kukola research tumanye abantu ba Megaton twagala kubawuddisa oyagaza ki research linda Gravity ajja naye Gravity agenda kumenya oyina byakola agenda natandika omenya ebyobugagga by'omukulu kuba bize bw'obaaka ate oyonoona obudde bwo abagambe kino kituufu ovuge ogende wa kyamaani w'esseguku omubuuze nti eno ennyumba eri mumanya ki gwe sirika Gravity asoosotola andi bakiyita kutuula ku face gundi yavuddeyo bigi n'agamba Gravity alekerawo mulwana Gravity yagamba talwana bigi kuba bigi semi javuddeyo n'agamba namutegeka extras zonna Gravity yagamba maama wa bigi baba wa bigi yali radde awotasonyiwa bigi mpozi nga maama wa bigi yamukubidde essimu naye Gravity naye aleka omanyi kikisadde ku level endala mu bigi abanja Gravity obukadde 10 alope mu kubanja Gravity obukadde 10 yandibadde asuubira nti omuntu gw'obanja saawa zino bw'oba oyinawo ofuŋŋanidde aleme kukuba nkokola kuba ye agamba mbu olutalo lwabwe ne Kamili lwanditandise ng'ennaku z'omwezi 25 yalwanguyiza ng'ekivulu kimaze okugwa ngati Gravity yalwanguyiza talwagala genda eyo wala bannange ayina ebyokukola bingi ennaku ez'omwezi ezo ayina byategekete ate nno yagambye yandikubako omukulu ekivu nze ddamu naye bane Gravity afaaki mwatejja kuba kyaddondo wali walulwa ku ragibe abejjenje mu kituli basale nga badde eri kakati na bano basale nga badde eno naye nga Gravity omutujju nze ndabira ddala nga kakati ali ready okwongerayo mu maaso olutalo ate nno si ku Kamili yekka wabula ku bayimbi bano abasatu tuleke tukole bulungi oli otya wamma omaye mu studio muno tuyingirirwamu abajambula abatusumbwa kasoba n'amagulu amawanvu oyingira so ensonga za Gravity katulinde ekivu naye nga saawa eno Kamili yafulumizza ennyumba
ye yabadde gundi entuufu kuba kati twafunye oluyimba jenje mu kituli ituyira gundi gwanga mujje gundi no yatulogera ddala ebe naffe kakati obwongo ulira jenje mu kituli anti kyekyo gravity yatuzingako obwongo olowooza tuli fekka naye bino ebintu mubirabanga ebyokusa naye kati kansooka embuuzi gravity lwaki tate ekikazi kati kino si kyakamiiri lwaki tate omukazi anti nange kyenneewuunya bigi mukazi watu ne bw'omutunuza wamulabye ng'akaaba ne bw'omutunuzamu peesa olowooza kamera amaziga nno tegalabika gabulira mu matama muli mu nkompe abantu bamanya abakudaalira balaata naaleke omukazi nange yasinga okunnuma kuba kati kamiiri olaba kamiiri bamuwasere mmeka ali so desperate kamiiri ekivulu ekyo baakigula obukadde nga 2 ndowooza owulira era nga kamiiri baasooka ne bamuwaako deposit wa bukadde 10 ekikumi ekirala bannange walabye abakazi mbuba n'abategeka abafiirwa emaali nalabye kyajati si kino kyajati kyewaŋŋamba ekyagunde ekya Pretty Nicole byeryo wajati bakita kyandikiyamane lino baliyita lyajati naye liba ne sapule ennene mu bulago ajati alina sapule kakati n'omanya obuvuyo bw'abaddaawo bagadi bo bagamba baagala batwala wa sale musale anti mulimu kabanda kifere kirenga akawalaata kabanda obufere bwaliko obumanyi ano kijja bali anyiza bamubuuzizza anti mbu yakulira abantu abafiirwa ebyabwe abateeka emidaala mu bivulu ebyenjawulo mbu ye kyamaani waabwe babuuza kabanda ekivulu kya kamiiri kyoyagala abantu batwale ewasale babalirire babakole kibabaweeyo kasente kyalimu emidaala emeka nze njagala kabanda bamunkwasa kabanda twahanga labayo kabanda bamunkwasa mutwale erugogo mugambe emidaala gyali saidi yalirabako yaliyo digezi nnyo libeera ku gurawundi bo baagala byonoonesa bakakati gwe boŋŋamba nti omuntu ng'oyo ekivulu nga kyakasazibwa ebikazi baadde biseka kakati waliwo ekyakaabye naye akasente kano tunaakafuna anno bagenda zibalyamu abo bakazi obalaba bikamale bigenda kujjayo kabanda ajja kujjayo kino nkikubuliranga kuba ye kabanda bamubuuzizza emidaala siri shuwa naye ngenda kukola follow-up ng'omukulembeze binkakatako kati si bino binkakatako omuntu eyandisooso yingira wano ku nsonga ezo yandibadde Sophie Gombe chapati Sophie Gombe avuddeyo n'agamba obukadde bwe 5 oyo nzikiriza we bwafiiridde mu kivu naye n'agamba nti alulwedde nga 24 nti ye muyiribi muyiribi mukozi wa ssente ekigo ekimu tekiremera mwana kuyimuka misinde na kutambula so bantu bangi nnyo abavuddeyo nga baagala okwefunira mu nsonga zino naye ab'emidaala bwe baba nga baasasula nga balina receipts babawunsa tebannavaayo nenda babawunsa aleeta akafuba ganze leka nkubuulire teri wa mudaala gwe ba receipti ezo sente sebo ziyita mu bano jjukira bigi waliwo byatatuukamu ng'okwasa ssente ganja n'omwana agamba teekawa teri bwabba wagundi mu wa lisiiti kyova olaba emidaala batera funa ku lunaku kana baabayayo walaba lisiiti bazifunye bakubisizza butabo ku nasawali ne bagamba kiki kati obufunza ab'emidaala beesootinge batuve nako buli agala omudaala nga 24 addemu kubalabira addemu era kati mwe abagezigezi genda ogenda n'ogirawo wonna ate n'oddamu n'obaguzaawo era abaana ndowooza kye bagenda okukola naye nga ekivulu kino kyalese n'abantu bangi nga tebatebenkedde era gravity bw'avaayo n'abalaata n'ayongera okukisimbako amanyo nti nenga 24 weetaagawo okwekenneenya okwenjawulo abawagizi bangi nnyo ate wano we nalabidde hano gravity okira okumanya kiyaye kyo kigamba kakati mmwe mugamba ebyo kati nze n'owa boda ffe tukole tutya kiina kodi ze kikuba kati nze owa boda yakola atya gwe ababoda bangi kati kikubya ababoda kyagenda ogenda ewakabi simanyi nakumanya naye audience ya boda eyo anti ye ya gravity okusinga kakati bw'omutuusaako obulabe kati gravity agamba batulwana ababoda twegatte wamu tulabike nga tuggusa ensonga eno
ekisooka batugamba tetulina mpisa ate kyo kyagambye Gravity yagambye mbu Kamiri yawonye senga stage teyagudde nekibeerayo yabadde tajja bafuna mbuye yabadde walinga alengera Wati Muroza yabadde wala erugoga waliwo bigundi bihotero bingi Muroza yabadde wala olinnya waggulu n'obanga olaba buli ye Gravity kyeyalabye munda zadde sawa 8 musajja wange alabira ddala ensolo ku kizigo n'agamba ne wenta mutaase n'ata ekibambulira namutaasa kakati nga 24 anaakola atya 24 ajja kukola nze ndikushuwa Kamiri bannange waliwo abajja omusonyiwaaga wa simanyi bannayuganda kyetubasaba kuba bannayuganda obalaba okusingira ddala bigi gwasiiba ngamba wano mu bannayuganda bakyakaze bo bakyakaze waliwo naayinza okuba ng'ayita mpulira ebivuga wa lwakuba obukyakaze bwabwe balinamuko nennooma balinamu ennooma nze kyova olaba omulanga gwange ngukubira bigi ne Chameleone okutwaliza awamu omanyi ensonga zino wezijjamu obugulumbo wakati w'abayimbi obugulumbo kinenge gye kittattanamu n'okusuula music industry yaffe Chameleone bw'atafuna abantu ekyamazima kijja kulabika bubi ekyo kijja kulabika ne bigi ng'omukyala promoter avuddeyo okwesowolayo okwesimba mu concert oyo aba talikiddira mutuufu muba mumukubi omusumaali mu mutwe kakati nze kyensaba bigo ono mumuwewule mumujje kazito kaaliko kuba ekyamazima oyo asula akukunadde nga lumonde mu kikata simanyi oba ebbina eri asobola odyebasambulire nelinywera naye agamba oyo yali akitegeka yamugambako bwe yali amutegeka extras ng'ebyo teyabyogera yagamba mbanja obukadde 10 amuloope wakita muloope bigi yagambye mbu Gravity ye yamugamba wofunira obudde bw'ekivulu anti yali alina yimba anti Gravity talina byonna Gravity ebiriwo balina mwetundira bwetu anti ye bigi agamba Gravity tewandibadde gwe gwembadde nkola naawe kati yeye naganze kati yeye naye omwana w'omunyoli ono naye nze okuva n'olwaleero ngenda kwekenneenya ng'abantu benzigulako entalo tokwananga munyoli n'omulekawo tomunyiiza naye abanyoli banatumasenga be bafuga eggwanga li leka naawe banaffe abasola icon bagamba bati basola icon bo Uganda bwe batuuka mu kyokuteekateeka amasaze gakyagenda n'otandika katwebake anti ebyo byennoolabo katwebake bunaakeera obuvudde bunaakeera balina sola ennene zino zirubaati ne battery ezisobola bano abategesi b'emipiira bano abasaaluuni abasaaluuni nagundi ategagenda omusajja ebigooli omusajja ateeka akatambaala mu mutwe agende nga yeekomamu wekwate sola icon ebyo byonna ejja kulabika enamba weeri awo oyagala paasi za sola akidde za sola apa biki byonna nga bya sola installation byonna babikola ate nno ku bbeeyi ensaamusaamu tebaguma nnyo then ne bannaffe aba Megatron events nabo beewaayo okulabika nti ate bakuteekerateekera omukolo gwo gufuula kala oyina birthday oyagala kukolera kalango naye ekifaananyi amaanyi gaabwe we bali ne videography awo basiisiddewo nnyo ku 0707 then ne Aji Kabogoza omusomi w'edduwa Kabogoza naye avuddeyo okulabika nti atereeza byonna ebiba bisobye ataloga era gwe ayagala okufuŋŋana muno n'okugootwanya ebivulu bya bannamu manye kati abayimbi muyinza ogifuula emmanya nalabye kobi nti wano ekyo ekyagambye bannange mwenno nammwe Kamini mpozi kyemwagala bwagazi mutwale wa Aji Kabogoza ono aba akajjako Aji Kabogoza kasita ne Kamiri alaba ffe tuliwo kulanga ye yeesootinga ewa gy'alaga waliwo ne bannaffe abammera wig center nabo baakabi nnyo mu buno obuviri yatunuulira mutwe nalaba guno gwa masiga gwetaaga wigi kabejja guno guli bolodi agenda ogikola mulimu amasiga mwe gatuula wali nnyo okulabika nti abudaabuda n'okutonaatona abakyala buwiigi mubumanyi simanyi bugundi braziliani italiani bingi nnyo ennamba eri 074 84224 jidde mugumu 074
84 62 yes bwezito n'ensonga za Kamiri bwezibadde ne Gravity agamba ennyumba eyo agenda kubanga aleeta yasazeewo tuwa info fe tujja bba tubibatuusaako but enkya tugenda leeta story ya Gondi eriwa ya Eddie Kenzo omugenzi agamba ajja mu kibamutwala okwemonkoolera mu ngoma ennene yagamba